Why? Kakati mbadde njagala kulekera kaadi eri. Temina kusukka mitwalo 15. 15. Withdraw. Ebisere bisinga mubondekera kaadi mmanyi oba ogenda safari oba ki. Tesukka mitwalo. Kati ongamba obutasukka mitwalo. Ati naye nti okuleka nga tukikkirizganyizaako njajjira okinga. I don't, okay, for today, yes, it's okay, that's what I'm talking about. Emmere weri buli kimu ekiri just abana nga balina kimu. 15. Ngira gikulekera noza probably izo gikozesa nnaku nga 3 ku 4. Naku 3 4. Sisuka 15. No, like daily. Here there has to be a reason why wagiye 15 jo nero noji. Ati nyizo gamba namwe kalita yo yenkosa ya sente yabalema simanyi waje. Video zira nazisomulude nogenda mu salon. Kati singa sijikuwadde. Era mbadde ngenda kugamba mukwano netaga sente za salon. Anyway, ebyo nengenda. Yagala kugenda mbali. Ate mugenda kukola kiyo bakusindise wabula omuntu no naye yajiwa. Ozanno bansindise. Ajukira abana badda kusomero. Yagenda ndaye bali abana so kenda how they have been. Plannings ngize batyo okugenda kusomera omulundi guno. Umanya njagala bajje wano muolide. Nena nangera mbadde siribu. Ate kyo kubirira ne mu bungi bwabwe. Ngakadde kembala wana akata. Abana 3 boyita abangi. Andi kati ngamba bebera wano. Ngamba akadde akatono kensigaza kakabire ne bano. Yabano we've talked tuogira. Ati wana sali yangambye agala bera engineer. Yangambye agala bera engineer ne mugamba ba engineer balina babwe bati. So we are working towards becoming engineers in this family. So kati neri njagala kugenda yo. There was 3 days on Tuesday after ngamaze okudda okusomera na come back. Kayogenda kubobera. Waka eri nyumba nene. Ojimati munaye ekisenge kyange nakigala kati ono omulenzi omukulu kyakola kulongosaamu kukyusa masuka just in case enfufu egagenzeeko naggalawo. Kambuze abana babeerayo wakabuka mama bwe yagenda yavaawo waali kati babeere naani omwana oyinza omujja ku maama we abana abakulu omwana omukulu wa myaka 25 kyatabeera wayi maama bakyabeera naye abeera mwaga maka ennyumba eri yali nnene tetuganye bunene bwayo twazimbira ennyumba twagizimba nsagala nti nazimba ennyumba yabakadde 5 kinaako buzibu nyumba nnene nnyo so it's a big house. What I'm asking ogenda gena embara mu maka ge wazimba gesinaako buzibu omukyali omukazi bwe mwayawukana omwana amwasembayo obuto wa myaka 17 oba ogenza olaba abo abaana myaka 25 siganyi sinaako buzibu kuba nange nandibadde njagala n'abange nosigala nga okyali father in their life no matter oba ba myaka emeka osule mu nnyumba eyo kambuuze oli omukazi omukulu omweraliikirirako ki ekyokubiri ebbanga lyomaze nange tekikunnyikiranga kutebenkera nti nno ffe tufa abatali baana bato nti nno tulina kwerira nebyabaana bato ate tukoze co-parenting eyo kumala emyaka 15 tugenda ku masomero nga taata ne maama ate wona emikolo gye bampita ekyo ebyo bitegeereka wona emikolo gye bampita kati embaala eyo because tulina ettaka ddene ne bayitanga ebbaluwa eri directed ku makaago nangamba naye ne bayita omwami n'omukyala bayita nyumba ebbaluwa nebeera directed nga I have to go n'ogenda naye nengenda omuntu gwobaddeko naye kyolina okusigala is the principles nti kiri kyaggwa and I thank God nebuuza lwaki omukazi oyo tafumbirwa kacyanga mwawukana ero ddembe lyesimanyi era situlanga budde kimubuuza but I think she's okay n'ekyokulaba abaana be nga bakula yegala kulabula baana ye mulamu kubanga ebyo simanyi no because nze nja byebuuza kwanza tesagala kuba atenga mutu tesagala kubeera awo ntuulaawo mbuzaabuzibwe gojjo ngambe kyoyagala nze nsigalenge omuntu atategeera atasobola kubaako kyembuuza. There must be a very big reason as why omukyalo oyagala ofumbirwa gwe bagamba buli ava mu bufumbo afumbirwa. It depends of the banga ki
if omwana affe omukulu aba alina emyaka 10 omukazi omuyawukanye okumala ebbanga 15 years ye yalemerawo kubanga tayagala kyendowooza kuba sitwanga budde mubuuza saagala onteke mu position ya kudefendinga muntu gwe soogerangako naye actually byetwogera n'omukyalo oyo baana kakati nkubamu akafaananyi ku makyanga bukedde ng'ozuukuse oli mu kisenge ky'omaze okunaabako olwo bakuleetera breakfast ku dining abaana ng'ani agifumbi maama waabwe ng'agikuwangaani taata w'abaana be naye annange nali manyi waliwo akaseera omusajja walekera okumanyira naye omusajja ajja kumanyira paka lw'olifa kinate mpulidde nonjagala kutegeera kiki ekikkaluubiriza osobola otya mu nnyumba n'omukazi gwe mwayawukana naye nga yaliko mama w'abaana bo wali omwagaddeko kyekiriwo teyafumbirwa ali awo akokomalidde mu nnyumba y'omusajja tafumbirwa gali makaage naawe otulawo n'okkiriza aziri ntuuyo ze ntandika ntya mwogeragenda ssebo ujjale weebake naye nange ali wasisigala ntuuyo zange kubanga sobola kugenda mbala n'ensula mu hoteri nga nina ekisenge olina sente esasulwa hoteri abo abaana baweerebalwadde nti olina tuula I want to feel at home lwaki wagavamu ife kubanga twali tetukyasobola kubeera fembi kati because temukyasobola kubeera mwembi ofunye n'eddembe lyosobola okuddayo n'olaba mukazi wo nga bw'oyagala baana ne munnange wandibadde weekuba mutima n'ogamba omukazi ono mumanyidde nnyo kino tosobola kyogera kino tosobola kuyimirira wano n'okinnyonnyola bw'ogenda laba abaana waliwo nno omwana gogamba nti muto naye abaana basobola okukusanga ne mu hoteri kati nga lwaki nsisinkana abaana benzaala mu hoteri bayiwe ngenda wali abaana bakimanyi they clearly know waliwo gama omwana nga muto kati ng'owaffe ono kalikambuuze naye abo abaana bakulu bakimanyi abawala banatuka okufumbirwa siigendeyo ku mukolo it is different chobola nze n'okugamba muno abaana obavuga obatwala ku ssomero I've never complained I've ever complained muno ogenza ku vidi kulaba abaana bo ne mukazi wo najjirako I've never nekiro kibeeredde ekyangu oli ali mu bulamu bubwe ndi mu nnyumba n'omwana w'omukulu yali agraduating era mwateeka ekitimbe era saafaayo kati kambuuze awo nali sobola kuddamu kulaba mukazi yani gwe yagamba nti buli kimu kibeerawo kiro Sitani ayita ekiro omumanyi manya abantu abafa ekiro buli kyokola okikola kiro omanye abakazi abenda emisana abakozi mu mwaka edi eyo Sitani bamugjawa lekera okukulaminga obukulaminza ensonga nti munange obudde obwekiro omuntu tasobola kukeesa anti n'emisana ekyokubiri n'emisana era we sigenda beera kakati olwo nno otuddeko awo ku balkoni azze ku weekend ku Saturday munyumizia because tulina otuula nambuulira plan kizayina eri abaana alina okumbuulira challenges kizayitamu ng'omuzadde n'ebifanaganako bwe nawe olumirirwa mukazi wokwata bukwasi bintu byoddayo mu maka ago ofumbe ddayo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe